Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Mu Uganda ebyensoma yaffe byamunguba oba byamunguba tebikkirizibwa ku international level. Era kijja kwetaagisa bonoba ng'ofunye omukisa ogufuluma oddeyo osome olyoka okutuuka n'omutindo gw'ensi ziri kwe ziseetaagisa. Kati nkimanyi embeera eriwo ffenna tulwana abali ku social media okulaba nti tuzza Uganda weyina okudda eve mu mikono gy'abasajja bagwira abajjo giwamba. Mutula ku social media kuno nga twogera si lwakuba nti tulina byakukola tubirina. Tulwanirira mmwe abagabuutikidde, tulwanirira mmwe abeefudde ntemuwulira. Nga munyumirwa nnyo emboozi z'ekiseego, munyumirwa nnyo emboozi z'olugambo, naye ng'okufa ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga mwesudde gwa naggamba. Naye nga mmwe kennyini abatasobola kusharinga information, abatasobola kwogera nsonga zino, mwe munoonya passport, mwe munoonya visa ne babafeera nga ne gye mulaga temumanyiiyo. Kati mujja kitegeera nti ffe atolodde abali mu diaspora bwe tuba tutwala obuvunaanyizibwa ne twogera ensonga zino. Kiba kitegeeza tubalumirirwa nnyo n'okusinga emulowooza. Mwe temwerumiriddwako kiba kitegeeza mugenda ssanga ebizibu. Naffe abali mu diaspora tulwana kudda waka. Kati gobe tuba nga tuzze ku social media tukulumirirwa notasobola kusharinga, kukomentinga oba kukola kintu kyonna kiba kitegeeza nti weeriddemu olukwe. Ffe aboogera tuli mu diaspora already mwe gye mwagala okujja. Naye tuwogera nnyo tudde waka kuba tumanyi nti waka wali eggezi eno mu nsi ze tulimu eriyo ebizibu bingi nnyo bye mujja okulaba nga mumaze otuuka bye mula mutuuseeyo. Naye lwokuba nti njagadde bba wakalowoozo kankayiseewo mu bufunze buli mwaka tegeere. Embeera nga bweri nti mbi nnyo mu Uganda nti asomye n'atasomye kati bali mu koweri erimu ery'okunoonya emirimu. Ate weefundako n'asomye atasomye ayinza okufuna omulimu okusinga oyo yasoma kubanga abantu abasomye ebiseera ebisinga babeeralikira nnyo okuba nti baagala ssente nnyingi okusinga oyo ate atasomye ajja kwagala ssente nto okuba yafa kufuna mulimu na kyakulya. Kati muganda yimpuliriza. Mu bintu byonna by'okola ng'oyagala kufuluma eggwanga sooka onkolere kintu kimu. Oba onoonya visa ya America, oba onoonya visa ya Canada, oba onoonya visa ya Europe. Bw'oba ogenda kunoonya visa sooka making sure nti olina omuntu agenda okukulisiivinga oba kye tuyita contact. Bingiti mukwano gwo, bingiti wa Luganda, bingiti omuntu yenna nga omusobola omwesiga. Buli nsi gy'oyagala okugenda okujja ku Middle East naye bw'obanga ogenda mu nsi z'abazungu making sure ng'olina contact egenda okulisiivinga ku kisaawe w'ogenda okutuukira. Ekyo bwe kiba kiganye making sure at least bw'ofuna visa making sure nti olina kye tuyita backup money oba pocket money agenda okubeezaawo ewiiki ng'okyakozesa omutwe gwe okuyiya kigenda okuddako. One kye tuyita backup money oba pocket money lwakiri ekitono nnyo tambula n'eddola 2,500 ebigenda okutandisa togezanga n'olinnyo ennyonyi okujja mu Bulaya nga tolina gw'omanyi nga tolina amuwadde omunogo 10 kubanga kigenda kuleetera ebizibu okomekkereze ng'oli ku street. Kati nkiddamu era nkikomekkereza omuntu yenna ng'ogenda mu America making sure nti olinayo contact olina omuntu w'ogenda okulisivinga okutuukira. Omuntu yenna ng'ogenda e Canada making sure nti olina contact olina omuntu w'ogenda okutuukira. Mu Europe Bungereza wawona kasitoma ng'ogenda oteeka okuba ng'olina omuntu agenda okulisivinga. Bwe kiba si kyekyo oteekeddwa okuba ng'ekitono ennyo olinawo $2,500 mu nsawo ezigenda okuyamba okubuukinga hoteri w'ogenda ositula n'okuyamba okulya n'okutambula ezennaku nga bw'oyeeya kubanga omuntu omulamu tabala wa watandikira. Neteekagiza ne kakutanda n'ova e Uganda nga tolina contact ya muntu yenna agenda kulisiivinga. Ne weesitula n'ogula air ticket n'olinnya ennyonyi. Ebiseera ebisinga oyinza okubawusingibwa n'oddizibwa e Kampala ku kisaawe nga buli kimu okirina. Katonda aba akuyambye n'oyitamu ne bakukkiriza n'oyingira ojja kukomekkereza ng'oli ku street nga video zemulaba ezasanye ku social media. Obuzibu bwazze embeera si ya gavumenti ya Canada yagitaddewo. Bo bennyini abazze ne visa zaabwe abalowooza nti bw'otuuka e Canada oba otuuse mu ggulu nedda oba totuuse mu ggulu waliwo ebintu by'olina okusaanira kusooka okukola. Gamba olina okusooka okubanga olina omuntu agenda okulisiivinga olina w'ogenda otuukira. Abaagala asayiramu abasinga obungi bazisayirana ku kisaawe nga tannafuluma. Abalala at least abeeramu n'akasente akamubeezaawo ennaku ezisooka then n'anoonya wawa agenda okusanga migration agibuli ebizibu byayo nti ayagala asayiramu. Naye gwe tojja kuva eri n'engalabiyo ogende mu America otuuke ku street otandika okusula mu simanyi osaba asayiramu kubanga tebakuinvitinze. Gwe kennyini gwe weereese nga gavumenti yaayo emanyi nti waliwo omuntu ajja okujja mu ennaku bwezitadde agende. Kati baganga ngenda basaba temusalira musango nsi ezo nga wagudde bugwi nga gavumenti yaleete kusuubira nti ogenda kugwa. Mutambulemu n'ensimbi oba beera n'omuntu agenda okulisiivinga oba ogenda okutuukira. Temukola nsobi kubanga zino ensi nga muziraba ku TV
si bwe ziri in reality wali ekintu kirala ekisookera ddaka kibalabule eno mbazungu oyinza n'okumala emyaka 7 nga tomanyi neighborwo eno tebabuuza gwe kennyini gw'olina okwefaako ng'omuntu nkugambye osobola n'okumala emyaka 10 nga tomanyi neighborwo nga abantu bomanyiko bantu bakola nabo ku mulimu ne bolinya nabo bus abasigale tebeetaaga kumanya eno okubuuza si musango obutamanya neighborhood it's not a crime buli muntu endizira ensi zaavaako n'abantu baako baavaako so kati bwobanga oli nnyinnyonyi koza kamanye ng'akozaliwebbwa nti either ngendamu ne ssente eza backup singa kigaana nzirako ki oba olina omuntu agenda okukulisiba nga oba tolina wummuza engalabiyo togula tiketi genda kulinnya nga tolina wootandikira ojja kukomekereza ku street sinakindi bajja kukwata bakuze ku nnyonyi etokota kekabadde akalowoozo ka leero kati ntandise kati kalugende mu video entufu eyatuleese anjala mootagingire wano Frank Kasaboni Gashumba abere ku video eno kansooke mbalabule ng'obudde bukyali nga nina bugisi bufungize buli muntu yenna ng'olina Facebook account olina TikTok olina Twitter njagala tuyige oba nnyongera bayigiriza kye bayita diversion ngenda basomesa diversion ezibaddewo nga mbate musobola zeetegeeza nti diversion esookera ddala njagala buli muntu ng'olina Facebook account yo nga waposting ekiboozibozi kyakatale ne kusaasira ne buchamaani kideleting ku account yo ekyo bakiyita kusika eriyo bana abavubuka n'abakyala bagenda mu NRM nga basuubira ekintu ky'amaanyi nnyo kye batafunye kati okubanja balina kukozesa tactics oba balina kukozesa tactics za kutiisa na kwogera bikikiniko byogera gavumenti ya Museveni bagamenti bagenda kuva mu kintu babateekamu baddeyo bagende mu opposition bagende wekyagulanyi kati ye Museveni ne banne badde babayite mu office bageki kimwagala babawe ssente kati go bagenda kukozesa okusasanya information ey'obuyaaye kubanga kakatiba temukamanyi kati njala bagambe ekiboozibozi kya Catherine kusaasira ne buchamaani eyo diversion temugigendako era buli yagiposti nagisharinga delete eyo esooka diversion endala bwobanga olina Facebook account olina Twitter na TikTok ngenda kukusaba toddamu kupostinga kusharinga kyonna kintu kiyitibwa kya Male Mabirizi versus Muhoozi Male Mabirizi versus Pastor Male eya DNA. Don't waste your time. DNA ya Male Pastor Male ne Pastor Male ne muganda we Male Mabirizi. It's a family issue. Lwaki bagirese nebera so topic nebera so promoted on social media. Ngale tukimanyi nti system ya ADN government yagirese. So ekintu ekirimu Mabirizi Male versus Muhoozi mu court simanyi ya birth certificate simanyi tekedo ko simbawo simanyi kyali maje a pure diversion temukigenda ko ekyo nakyo mujjeko. Then again ekyamale Mabirizi ne muganda Pastor Male kya DNA nakyo temudda mu kipostinga a total diversion. Let them go and settle their issues under their family umbrella, not ku social media kubanga tukoye batobuzaabuza. Ekyo tuza mu kitegedde ezo na diversion kati nzikola ko wano tulyoke tugende maaso nga sinabagamba kintu kirala. Ekisokera ddala mwalabye Frank Gashumba Kasaboni ng'agamba nti abanja ebikibi yalina bamujjako ebintu bye akoze nga ataddewo programu n'ebibi yayiya tisimanyi programu ya Museveni 2026 muzeeyi togo katova ku line nti alina corporate ekyo nakyo kyobaza kati njala soka kubagamba mu mateeka kiri bwe kiti mu mateeka bw'owa omusango mu kooti ne bakulisiivinga obanga guli mu kooti guwulizibwa gwe kennyini kaguwa babange bawaabire tokkirizibwa gwogerako mu media oba mu public. Frank Gashumba agamba yawaabidde NRM n'awaabira n'omukyala gwe bayita Hadija Namyalo yabawaabidde mu kooti era alinda kooti ekole decision. Kati bwabanga Frank Gashumba agamba intellectual nga yasoma ate oŋŋamba otya omusango wabi mu kooti ate ogenda ku TV ogenda ku radio oza ku social media okuba enduulu mbw ate NRM yakubba biki kino kye tuyita creating amawulire n'okujja emboozi zitagaso ziteeka mu media okuba diverting okuva ku issues eziri sounding mu Uganda. So story ya Frank Gashumba simanyi mbabanja serezo simanyi bumbi meka nakosa sete meka, that is a pure diversion between Frank Gashumba ne NRM secretariat n'omukyala Adija Namyalo. Eyo diversion kuba mukimanyi nti mu kooti kasito waayo musango
kiba kitegeeza linda kooti ekusalirewo era bagamba toddamu kwogera ku musango gwadde ogute ku TV wadde ku radio. Omukulu atambudde ku TV bamwadde airplay yeekalakaasa ayogera biki eyo pure diversion temuddamu wabudde tokishiyalinga muleke kubanga ezo na diversion bakikozesa kukuma bantu mukolaki kubateekaawo mu batandika okukola ki okuba nti mulowooza ku bintu ebikuba baga nti omusango guli mu kooti yaggwayo kiba kitegeeza ntateekeddwa wadde ogwogerako ne weewuunye agenda ku TV agenda ku radio agenda buli wamu ku social media adriving ekintu kyekimu naye ng'ate ye kennyini akimanyi nti omusango guli mu kooti neyo diversion kati ku kintu ekirala kigenda mu maaso kinyera bategeeza kansulenti omukulembeze wange atuuse n'abantu abali kuno kuba mmanyi abantu bangi bajja ku video zaye kuno nga tebali mmenti kubeerawo naye baagala kuwulira byenjogera era mbatumiddeko mwenna abajja wano ng'owulira toyagala kulaba Lumbuye naye nga byayogera oyagala ye ng'omuntu toyagala muwulira namulabako naye nga byayogera likakatako okujja obbiwulira ate obisaasaanya ogenda obikomentingeko. I salute you. Obwe tuyita obusiru bw'enjoka obulumanyinizo nti bw'anaafa zigenda kulyaki. Mwenna abajja wano ng'ekibaleese muuli omusajja gwe ayogera temumwagala kubanga yabakuba n'abassa ku ttaka naye ng'ate mulina okujja okubeerawo wano okuwuliriza kubanga yalina information ne content mbatumiddeko nnyo ekyo tuyita okufa ng'olaba mujja kwetuga muffe naye nga musajja gwe mwetugirako yali bibyo birala nnyo kati mwe mbatumiddeko kati njala bategeeza ekintu kya Forum for Democratic Change FDC kunze si mawulire njagamba ekigambo kimu kunze si mawulire and nayo total diversion nkiddamu kunze si mawulire kubanga nayo total diversion. Lwaki diversion? Since President Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja okwesimbawo najja nga nzenze kamuntu gwe bayita alina amawulire nga ndi versatile nga sirina ludda ngenda kukuba nkubuulire nga ntaasa Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo nzize nkikola era natuukako n'okubako FDC nenkuba Salamu Musumba nenkuba Mulyati nenkuba oyo omusajja nenkuba oyo Nandala Mafaabi nenkuba Mugati gwa Bata nenkubiramu ne Besigye nenta FDC nenjikuba kubanga nze manyi nfuna information from different sources nembagamba exactly FDC kikyeri ne kibagiteereddewo abantu ne bajja oyo akola divide and rule akola propaganda blackmail biki akuba forces of change kyekigambo ekituufu era akuba sources of akuba forces of change biki nenga okay no problem ebyange mbyogera kate ng'omusiza kulesiya netingenda kulirako bantu bange ate bwe mbyogera mbireka wano oluvannyuma ne bivaayo kyova olaba sinsi omuzannyo bwe gwatandise sina postinga ku kigambo kyonna kikwatagana ku FDC kubanga nabyogera dda gano mulimu mawolu leftovers. Now what you are seeing is called leftovers. Now first hand information at the beginning nembabuulira each and everything which is taking place in FDC and who was funding FDC. Nemugamba Lumbuye akuba forces of change simanyi propaganda blackmail okay no problem kanjwe mukuru ekyo kiki ekivuddeyo kati ennaku ziri 3 kiki ekivuddeyo mwanumbanga ne munvuma ne mugamba propaganda simanyi tayagala change simanyi akola kino mbagamba no wait. Everything has a right time buli kintu kijja kuvaayo kati kivuddeyo mungamba ki naye bagamba dda nembibaga buli kimu kyonna kiki ekivuddeyo kati njala baga ekigambo kimu kukivuddeyo kyonna please eyo total diversion mugiveemu era nsaba babloga ba national unity platform mwenna ba foot soldiers ba MOP baani temwetantala kushiyalinga kiboozibozi kya FDC eyo diversion ensonga eri bweti omuntu yenna ng'omanyi nti muzanya ebyobufuzi ebitali byamazima benkanya olina okubeera very careful nnyo era nga bwe tukola ebintu byaffe naye njala sooka kusaba pulezidenti omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu nti nkusaba tuula wootudde mu katebe k'okwata ebiberenge n'ekikopo kye ekyakaawa otunuulire ekintu ekiri mu FDC essaawa zino nti bw'oba osonze bw'oti ng'okisonze mbw'oti
situla luno olugalo luno olwetunuzemu kino ekigali kisajjo kyetunuze mboti nti kati kigenda mu maaso mu FDC kyekino kati wanne kuno olugalo luvukolo oluzze wano olwetunuzeemu president kuga nti kyolaba mu FDC very soon kijja mu national unity platform naye ngenda kusaba otwala obudde you analyze ochinge otandika okuwandika dots then kino kinagenda okujja nti kikuyuya ng'already oyina solution oyina backup nchida Mr. President nkugambye nti FDC saga right now pure diversion kubanga nabyogerako dda emyaka 2 nga nzija mbagamba ebintu bino nenga munvuma nensirika ne kati nze advantage gyenkirabye mugabo baga nti nze ekintu ekibi nkiramu omukisa nsaba president wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu ebigenda maaso mu kweyuza n'ebituli biri mu FDC tula wansi otandika okuwandika dot ku dot ogateeka nemu kanabiri kafumba mwanyi katako ko malanga jakana kwa lufumba tabulijjo kambale bale komiriweze nchiddamu Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu AK Bobby Wine take an advantage. Please watch very careful the situation which is taking place right now in FDC. Sit down, analyze, make your final decision in case anything similar to FDC has happened to national platform. You already have a solution for each and every problem which is happening right now in FDC. Kusama kama wange tula wansi wandika bulungi onayogedde bwati ono yani ono bwati ona akoleze bwati oli akola kubanga the same thing which is going to happen very soon on national unity platform kati gwe njagala otusoko ono binogere ddagala buli kimoma ibogendo kihandula mu banche ekyo kisobola bulungi nnyo kati nze kye kirungi kyenzijemu nti president okusinda kukigana maso gwe tula bulungi ne kakawa ko okay ona agambye bwati oli ayogedde bwati oli agambye bwati onagambye bwati then gwe otandika okulondobamu kubanga ebintu bino nabyogera namuga nti amusajja mubi naye so kikuwe kyokuyigirako ate ofune solution in case kigenda kujja kuba kimanyi kulugalo luboruti luno tunudde maaso luno lukwata oluzi olwetunule mboti kati mukulu wetunuzaamu osooka omanyi kikyogenda okukola in case kibeera okubanga kijja very soon ekyo nga kimaliriza Mr. President ekirala ndaba abantu bangi nnyo baagala kubuukira national platform abadde mu politics ebbanga ddene which is a good idea but somehow somewhere nga bwe nagamba nti nze bwe mbanga ndi wandali owendali bw'alaba olutindo olulamu entindo nga nnya naye mpitira ddala ku lutindo luli olusemba ye sayidi eri siita kuno olwa wakati kuba nnyinza okugwayo ebyobufuzi Museveni byazannya bya dingi doole waliwo ayonoonye kati bw'abanga Museveni azannya dingi doole politics. You need to be very careful with the newcomers and those who are willing to join in NUP from other parties. Kubanga bayinza okuba balina hidden mission endala gwe gy'otamanyi. Mu politics anything can happen. Ate politics taina proper angles. Empewo gyemufuwa gyalaga kati nalabyeko omusajja gumwaniriza ngagamba yazze kufuna maanyi masanyalaze okuva mu NUP kuzukusa political status ye. Nenga taina kigendero ye yazze kukima political status oba kufuna baanyi so such kind of people nabala bagenda kujja so Mr. President njagala obere mwegendeza nnyo ku bantu abo kubanga bayinza okujja nga balina kibagenda nga balina mission enne kusifugwa nga tomanyi nenga ate bo already obadde bamanyi kati ngenda kusa engeri Museveni gyazanye byebufuzi dingi doole wali wayo nonye obuyibo obujjukira obubi bwetwayimbanga edda kati ebyobufuzi bya Museveni bwe bityo byakutebereza naye nga wootebereza ekituufu gw'omaliddeko gw'osonze nti yono kiba kituufu nnyo awo nawo nvuddewo z'ensonga zembadde jalobowa ku nsonga ezo naza diversion zonna leero ntandika video eyandeese ntuza buli kimu kifunye bulungi nnyo nkitangaazizza alright Consultant Janet atuuse President watuuse banakutemyako Mama Njovu Enterprise atuuse Mawa atuuse Kahanga Muhanga atuuse UPDF soldiers mutuuse FDC Mbamaze Pastor Kayanja ne Jessica Kayanja Consultant mutuuse kati video entuufu etandise etya buno baka njala bugende eri mwenna abasajja n'abakazi abaddukanya ensimbi abaddukanya business mu Uganda nchiddamu eno message njagala egende mwenna abaddukanya business mu Uganda
ng'omanyi nti olinawo ku muwogo awera oba akasente njagala owulirize nnyo akatunumba kano mugenda tandika okuwulira ng'abagagga okwetoola Uganda batandise obbatta ng'abasajja balinnya ebikomera byabwe ne batandika obbakuba amasasi oba baba ne babatega ku gate ne bakuba amasasi oba ba family members ne bakubira amasasi ku bikomera by'abagagga ekyo mugenda tandika okyuda countrywide naye nga the main target egenda kubeera wano Mukono Ntebe Kampala Wakiso Mpigi bwezitya mu Uganda wano kinagenda okusasanyira across the country nga mission y'abaana abasajja ekoze ekituukiridde kiki ekiri mu kutta abagagga bano abalina mu kasente ekyama kikino manyi information yange njiva mega ekyama kikino Yoseri tebahabula otabasira mutano wa karekezi nsira tamizizide nsanga bisibe nanyini kabuyonje etambula lukwata senior esazino atugubaddenga omubi atunula mu Kaleega kubanga eka ne mu kibira Musobede anoonya obuma obuddukanya government nete kyabulaba agezaako okwekuba kuba buli wamu bamugamba kintu kyavunda dda kintu tikyalina mulamwa kati agenda kukola atya already pressure emulimu buli maawa olwokuba nti bamugamba jjama gye Somalia gaali mu kutikkula okuzza Uganda already Congo mission yali ali ne Congo mwaji kuba ne mugisuula enanyalo bebaza kati aina pressure nti already amajagali mu Uganda agabadde mu military abadde mu barracks nagagatya ngate mu system y'amajje bwe gatuula mu barracks nga tegali idle tegalina kigakola mu byobufuzi kibeera dangerous nnyo kyabulabe nnyo nkiddamu Museveni nga munnamajje omuyekera akimanyi nti kasitobera n'amajje nga gali idle nga tegalina kigakola gabira dangerous nnyo bafuna ebirowoozo bingi nnyo era kyobula nti ensi ezibaddemu kuddita amajja gabira mu barracks gabira idle so nawo okimanyi nti omuntu wabeera idle abeera n'ebirowoozo bitagattagana kati mu kiseera ekyo amajje gasobola okukolawo ekizibu kyobula nti Museveni agezaako nnyo creating entalo n'asindika amajje Sudan n'agasindika Somalia n'agasindika Ethiopia n'agasindika Congo n'agasindika Rwanda n'agasindika Central African Republic amajje okubeera nga gali active agasindise gabeere nga gasavinga nga bagafunamu sente ate nga bagabeera gali active tegalina kigagenda kumukola njala bako ekyokulabirako mu ggwanga nga erya United States of America nabo ekibateekesaawo ebifo ebyenjawulo okutwala y'amagye gamba nga ne badigadi bakoze camp e Kenya bakoze camp e Sudan bakoze camp mu America bakoze camp mu Europe eri mu North America ku distributing amagye agabere nga gali active galime kubeera mu kifo kimu gagatudde kibeera mu army tactics wa mu army rules si kirungi nyama gy'okuba ngali idle gali mu kifo kimu so kati Museveni amajje gano agatyo okudda bwe ganadda nga gali idle gasobola mukola ekizibu jjukira tannabasasula kati akakodyo kali luddawa akakodyo kali wano Museveni akimanyi nti abantu bagudde mu kabano akabano group kano kalina ssente kalina amataka kabbye buli kimu basomye baagala okukumya obugagga byabwe naye bagenda bikuma batya kiri bwe kiti Museveni akimanyi nti osawo yonna ali mbulabe n'abantu ka group kakabano agenda kukola atya kyalina okukola kwe kuddira kansubire nti nanyini Hereb asime bagita Hereb ani eyo company etwala abakozi e Bulaaya eyo nanyini musajja munyarwanda nanyini yo nanyini Hereb simanyi Horeb Employment Service Company ekwali kuno kati Museveni akimanyi nti ayina okukola ekintu kino bwe kiti badidde ne bapostinga muderemo ne bagamba nti amagye bagenda gafula private whereby nti omuntu asobola okuhalinga omuntu yino mukuuma naye si buli magye nti bagenda gakozesa bagenda creating security companies eziri private nga bwala bazisala siini lindako njala bo bintu bino nga mulaba information entufu gye tubawa sitwagala mugende ate omusajja atuwadde information etaliko bagenda creating security companies mubagenda okuyita okuba nti badeploying abasirikale abo kati some security companies nga zino zibagenda creating for instance bagenda creating service security companies nga zino nga ziri private nenga abantu bonna abalimu basinga bagenda kubeera nga bava mu SFC bava mu UPDF abo balitani such companies zigenda creatingwa nyingi nnyo nenga omukulu akiyinamu mutwe yoyo omusajja wa Horebu bagenda creating companies nyingi era bano mubalaba
bali ku training bano basirikale bennyini siganti bana basecurity kati ngeno gye mulaba eno yemu ku companies nengera zaabwe bennyini eyo gye mulaba yennyini zizimu ku companies bagenda okuliyetinga naye nga ekigendero ky'abana basajja bakuliyetinze private companies zino basobola okudistributinga amagye gonna gano ag'abalitanizi naye nga especially bagenda ku distributinga banyarwanda bannaabwe bakabano mu companies zino nkiddamu private security companies zigenda kuliyetingibwa naye nga za state naye nga private companies zino zigenda kuba banyinizo bennyini nga bakabano group banyarwanda kati n'abalitanizi basinga obungi bonna abagenda okudda 70% bagenda kuba banyarwanda bagenda okudistributinga mu private companies ezo security companies ezo babeeremo nga basobola okuba nga bagulibwa abantu babulijjo okubakuuma nega amazo okuliyetinga fear eriyo okulumba bagagga mbisaka ate nga bagwamu ne babanyiga kati kibeere nga bakitadde ku mawulire kigende nga kivaayo nti tulina security bagenda osobola okwayalinga abasirikale abali professional ba UPDF under this company ne bakuwa naye nga abantu bano ekigendero ekira kiri bwe kiti bagenda kubanga omusirikale gwoguzo bagwayalinze ali connected ku internal security organization that is ISO agenda kubeera ku connected ku chieftains of military intelligence CMI agenda kubeera ne connection ku SFC ne ESO external security organization ne state house nga mission enkulu bagala kusembereza ba spy wawe in the names of security oba bodyguards nga bagenda kubega buli mugagga essawa zoyingira abaana bolina bantu kyebokolaga nabo biki byokozesa wakoberawo ddi mulina bwikimu nakye bagenda kufuna nga details zonna nenga goloza nti bazze kukuma nenga bazze ndene mu kukuma nenga halinze kwa security guard nenga mukozi wa bitongole byekugambye kino bagenda kikola oyo system mpya wana bayina 0.05 GB RAM vaawo nkiddamu ayina 0.0 GB RAM vaawo wanetaga abantu abalina GB 5 okudda waggulu bubanga endowooza yo ya munguba n'okuvundula ensonga ddayo wano sikuyitawo tojja kusobola kubanya bino tuyinjogera kubanga oluvannyuma bijja kujja gwero ojja okutegeera bye nali njogera naye kati tojja bitegeera mukitegedde bulungi nnyo so mwenna be batadde kungi bagenda kuteekawo private companies agenda kubanga agezaako nnyo kuba nti amagye gaabwe bagateeka ne action kubanga bagateeka mu security companies ezo era zigenda kubeera nyingi zigenda okuliyetingibwa nenge ekigendera kyabwe kyakuba nti abajago bagafula active obutabeera idle okukola emitawandizo mukitegedde bulungi nnyo ekyo nakyo kyafulumye mu mawulire saagala kirwako. Alright, ndowooza nsooke mpisewo akalango kano tulyoke tugende muki ku information. Alright, People Power Stroke National Unity Platform UK demonstration at the Uganda High Commission London 58/59 Trafalgar Square London WC 2N5DX. Human right abuse, kidnaps, torture, injustice and murder. UK government should sanction dictator Yoseri for human rights violation. The demonstration is going to take place on Friday 24th of July 2023 at 1 p.m. up to 5 p.m. London time. Eyetazo kubanga omanya ebisingawo ojagenda ku email y'abantu bano eyitibwa official UK people power @gmail.com oba kuba ku simu +447597736095 ojja kuba owafuna bagenda kwekalakaasa ku lunaku olwo kubanga bakitegeddeko nti Museveni alina enteekateeka empya. So mu kino waliwo ebintu bye tugenda okulabisa mu bantu bano mwenna bali mu diaspora. Mwenna bali mu diaspora. Nkiddamu ne president wuliza akantu kano. Nina program jengendo kola ko Friday. Era Mr. President kusaba obere the first person to watch that video. Yoseri alina message gye yakoze. Ne njagala njirete ko Friday ne meeting ezaaliyo. Wogenda okuprovine ngoba okyalina diaspora oba toyina diaspora. Kati buli muntu yenna nga mukulembeze nga takyasobola ku organizing a demonstration. Oba kwogera nsonga zonna zikwatagana ku change nga mu diaspora eyo gye bayite enkwezenge ate bangi kati wano bwe tugenda okulabira UK batandise mu America, Europe,
Africa na mu Uganda wenyini kastomba temusobola kuteka programs demonstrating Museveni nja kubanzikiriza information ginafunye nti bina biteeka bulungi nnyo. All right, ndowooza kati wo tuba tutandise video entuufu eyatulese kati ku nsonga endala. Mwenna bannayuganda mukyabuzibwa n'akantu kana akaakabano k'Abanyarwanda. Naye tuli mu occupation ya kutwala amataka gammwe. Njala kwebazanya abantu b'omu Northern Uganda abaakoze ekisoboka okugoba Abanyarwanda bonna abadde beetaze ku ttaka lyabwe nti ettaka omukazi yaligula naye ng'ate taligulangako omukazi abadde muyaaye. Kino kye kyabaddeyo, abasajja n'abakazi nga bagoba Abanyarwanda abadde baziseza ku ttaka lyabwe. Kino kye kyabaddeyo. Sigenda kulonjera bazanyira neyo okubiri nga bagwa buli kiramu kyonna ekitibwa Omunyarwanda n'ente zaabwe. Nekati gwe bakugubye ku ttaka otandise kaaba wowe Bikira Maria nyamba bangobye ku ttaka obwana bwe bunasulawa lololololo ologotana nga gobalogera mu kyogero. Kati njala kugamba amaanyi gali mu bantu bana abalugu ate bazalibwa ku planet ndabaze bali mu Uganda naye mu obunafu mulira n'akatengo oli najja n'asenda ennyumba yo ng'oyina ekiso mu nnyumba oyina ejjambi oyina omuggo lwakiri nkulumako okutu ne mmanya nti bw'atwala ennyumba yange nakulumako okutu gavumenti bw'eneekyuka nja kuzza ennyumba yange. Ne bwe noddawo bannanga ate nkoze ntya ennyumba bagitutte ennyumba y'abaana bange wololo kiki lwaki temunyiigako ne mwerwana kani agenda obbalwanirira. Bano bagobye Abanyarwanda n'ente zaabwe babagobye ku ttaka naye mmwe muli abo mwagala buli muntu atandika obbalwanira nga mwe temusobola kwerwana. So ekyabadde mu Northern Uganda tukyali mu kigula ky'amawulire tugende mu maaso. Ekirala please njala tegeeza mukulu Sudiro Paleria, don't fool Ugandans. Sudiro Paleria, this message goes to you. We know that you are state mafia, and since you came in Uganda you have been using the taxpayers' money by creating more projects. But don't forget that we are monitoring you and we are profiling you. You are among the people who have used the state money and you've destroyed the nature of Uganda by pouring tons and tons of rocks and maram into Lake Victoria in the name that you are renovating Munyonyo Speak Resort, and that property belongs to Museveni, we know. So recently some people got this footage. You are trying to expand Munyonyo, but you are denying the allegations, but we know that you are using state funds and state machineries to expand Munyonyo, but you are destroying our nature. You are an Indian who came from Kenya, but you said that you were born in Uganda. And you are calling yourself that you are among the richest people in East and Central Africa. You are not. That money belongs to Museveni, and that is the taxpayers' money. Gentlemen, go slow, because we have all the details about you. Speak Resort Munyonyo belongs to Museveni. Which money he got from the taxpayers' money? Eno footage wajeganye mutunda yuwako taka. Eno gwe musajja gwe. No sasula amawule gatandika okukola vice versa. Ngoza tetumanyi. Omundo gwa kiragala gukoma. Obadde okoma.
kati lino oyongera yettaka ogenda ofunza kubanga olina akazinga koyagala okutagetinga kali opposite ne munyonyo mugenda mufunza ennyanya mpola mpola Nyovudde mawulira kubanga state gye mukolera mbubuzabuza amawulire mbu tewali kigenda maaso mugeza ku renovating. Is that renovation? Is that renovation? Is that renovation? Is that renovation or expansion? There are two things. There is renovation and expansion. You are expanding your territories. But you are fooling Ugandans that you are doing renovation. We know the difference between renovation and expanding. You are expanding your territory, Museveni's territory, using taxpayers' money. NEMA is quiet and government officials are quiet because you bribe them, because you have a lot of money from the taxpayers' money. But we are warning you and we are providing you. Any time, anywhere, we shall get you. Sudiru Paleria. And that land which situated in Munyonyo belongs to the kingdom of Uganda. Hope you know that. But time is going to come. You will answer all the questions. You are doing this in Munyonyo, the same time you are doing the same thing in Entebbe. We know. But be very careful. Gwe nkumaliriza Sudiru Paleria, njera kana bakusona bakutegeeza. Ato inane company ezitwala abaana mu Busibe mu Saudi Arabia. Ne basalamu body organs. Eyo ne program njajjiza gwenzo koza tutwakuvaako. Okosa mutabani wa Rajiv okubuzaabuza eggwanga. Ne we shall deal with you. Gwe nawe nkuvuddeko sigenda kulwako. Katugende ku information endala. Kansulenti mwenda mutuuse bulungi nnyo kati. Ebbanga lyonna nabagambye nti nze ndi versatile, nkoze bintu bingi nga abantu abamu tebabitegeera. Which seetaaga bbaka akakutegeera bintu byange okutuusa nga bitandise okwapelinga. For the good 5 years mbadde nnwana ne Wasanya Charles Peter Mayiga Kalooli ku nsonga ezikwatagana obwakabaka n'embagala omusajja is originally from Rwanda. Ezimu ku qualities kw'omanyira omunyalala kye bayita resistance. No kuwanta taina nsonyi. The moment omuntu nga taina nsonyi oyo tobuuza ava ludda wa oyo wakabano. Charles Peter Mayiga bamusimba mu Buganda nga mbega kujja ku destroyinga Buganda. Ne bw'omugamba ekintu making sure nti afuna ba followers abagenda mu believing and okumu defending and spending millions. Kati nsubira nti mwenna abantu abali mu diaspora bali mu America bali e Bungereza bwe bakolera conference ne mulya sente ne babawasi ne mugule motoka ne mukola ki ndoza mu kitegere nti sente mwali kuza state, which is okay. Naye njala bategeeza njagala kuyimirira bwomu n'abantu abangoberera ne banna Uganda bategeera mujja kutegeera ng'obudde bugenze. Mukire bunyolo nga batalidda Buganda. Mu America ne mugenda mukola conference mulya sente za Museveni, sente za state. Nga muli ku mirimu gya Museveni gye mukola muganti ate muwagira nkyukakyuka nga temanyi nti omusajja wa Museveni. Kati wiiki ewedde najje ne mbagamba programu zagenda okukola. Ne mulowooza nsaaga programu yazoogedde nga bwe ziri kati gwe w'enkyukakyuka blog abadde afuma Lumbuye. Lumbuye ayonoona Buganda, Lumbuye avuma Buganda, Lumbuye avuma Mayiga, simanyi omusajja ate muganda wange. Nabagambye omusajja programu zagenda okukola z'amafuta nga promoting ekintu ekyo. Kiki ekyavuddeyo? Bwe yazi yagambye atya? Yagambye envumirira n'okuvumirira kwonna abo abalemesa okusima amafuta nga balemesa programu za gavumenti ya Museveni. Ani yagenda ne yeekalakaasa okuyimiriza pipeline bannayuganda bali mu diaspora? Ani yavaayo n'ayimiriza okusima amafuta ago? Si president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu? Era EU neyimiriza okufandinga pipeline eyo. Ne court neyimiriza buli kimu. Si president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kati bw'owakanya information gyenkuwa oba owakanya ani era oba okolera ani. Kati oza mwakitegedde. Omusajja tali kumwe era talikola kintu kyonna ku lwammwe. Oli mukozi wa Museveni. Reason being one. Bannayuganda mu Buganda okuli abasoga, abanyolo, abasaamya, abakonjo, abakibonna bagobeddwa ku ttaka n'Abaganda mu Buganda. Tagendanga ko kuyimirira mu kifo kyonna ku konsolinga oba kubuuza lwaki bagoba abantu abo ku ttaka.
bamenye embuga za Buganda zonna kati zisigadde kondo za 10% 90% zonna bazimenye. Mayiga tagendanga ku mbuga yadde dengi okubuuza baani abamenya baani abamalesanyo ebintu bya Buganda tewokigetagendangayo. Naye yesitudde n'agenda Bunyoro n'akulira date za kikinadde mugambye nti agenda kikola neyiwa amanda mu mbugo. Kati Baganda bange basenga bakojja bali mu America abali yasereza mu 7 nga temete musajja akulira mu 7 mba mu manja ki mu chamanja. Yekumye omupira kati mwe babloga ba national platform bali bavumanga Lumbuye. Wagwan people. Wagwan bloggers aba national platform. Who stopped the oil pipeline? It was President-elect Robert Kyagulanyi Ssentamu and the NUP diaspora chapter leaders. Abatwala petitions ne mwenyigiramu n'abazungu abagala enkyukakyuka abagala ensesigale ng'ekyali ku necha yaayo. Kati mwe muddalo simanyi Mayiga akoze ne mulogootana ng'abaliko olubale kati mwa province mwakitegedde. Ate okumanya abasajja mmwe mulina enkuba buloga ba national unity platform tekuluwadde n'omwa muwagira ate nabagamba abantu wano tujja bambula mpola. Genda okebere ku platform y'omuntu abadde awagira Mayiga ng'avuma Lumbuye baba yapostinze video yafulumye nga yagenze viral. Genda ku buli platform y'omuntu agati blogger national platform eyapostinze video eyo nga Mayiga akuba Robert Kyagulanyi Ssentamu direct. Genda ku platform zaabwe zonna oba kuliko yapostinze video eyo. Mujja kutegina bana abantu bagenda kweya byampola mpola abakolera Mayiga abakolera Mpuuga n'abakolera Museveni nga batulimu. Temuzi postinga kati zabalenyo okupostinga nja zonna mugende muzikebere platforms ezite za national platform ezenkyukakyuka. Mayiga yalumbye Robert Kyagulanyi Ssentamu direct naye nga bwe namukutte ready handed bonna basinga obungi baganya okupostinga video eyo. Nenga basiba banvuma simanyi akola divide and rule ayinonye Buganda nabagamba temujja kuntegeera ate temujja kunsobola kubanze buli kyenjogera nonkiwa time nga kigenda kutuukira n'ensirika n'endaaza ebya FDC side post ne kubanga nabyogera emyaka ebiri emabega. Kati kino Mayiga kyeyiye amanda mu mbugo abali mu America abatumiddeko mwenna abali asereza mu 7 abali Bungereza ne ba blogger ba national platform awagira Mpuuga ne Mayiga batumiddeko mwe bale video bali meno postinga nja balabisa nga sikukuteeko nkulabise bulabisa wekka nga sikuteeko nkulabise buno time nga tonnaddamu ku ansalinga Lumbuye soko buuze ani yayimiriza okusima amafuta mu Uganda si Kyagulanyi. NUP leadership NUP chapter leadership across the world abagende Netherlands ne bateka petition ne bagenda ne balumba ne Macron president wa France abazungu abamwegasseko ne bagamba Mr President amafuta agasimu mu Uganda pipeline yimirizibwe ne biyimirira. Bwe yavuddeyo kwogera yakubye president direct. Nobody came out to talk about it. Okujja konze nenga mwenna mbadde mukolera buli muti abakulumba tumiddeko kajjangu bambi ndabagamba wendi wano njabba information batakuze emitwe mujja kweyambula mwenna mpaka nga wembuli buli muntu anategera lumu mujja mutegera ngo budde bugenze awo nawo mvudde osigenda kulwawo kubanga budde tulina butono. Alright, ensonga endala tusabira nnyo Baganda bafa bali mu Kenya kubanga embera bwe lisinungi. Yoseri yagezaako nnyo okuprotectinga mutabani we Ruto kubanga mu investinga mu sente nyingi ngera bwagaziya akabano ne bannakenya baganye. Ekyensonyi video nazibataddeyo jjo ngambalaga nti Yoseri yabadde yasindise ebyokulwanyisa nga biri mu container. Uganda Revenue Authority Customs ne Security yaganye okusikaninga trailer yabadde etwala emmundu amasasi ne tiya gas Kenya. Naye government ye Kenya ne ba security agents abamba bafunyeko tipo kuva mu Uganda nti lolebwe ne bwetejja erimu ebyokulwanyisa ebigenda okujja kubanga Kenya bali mu kwekalakaasa okw'amaanyi ennyo. Kati zino zimu ku footage njala zizanyo katono nnyo tulyoke mutegeere buli kimu ekigenda mu maaso. Museveni kutumiddeko ne babbiba n'omuloza tetusobola kutegeera ezo zimu ku footage. Tuko na viongozi kali mu Swahili wanafanya kazi ya kijari hapa kwa boda. Tuko na chairman wao wana Bitabuse na tuko na secretary wao wana Joseph Ouma. Kitu imefanyika hapa Busia leo ndio imefanya
sisi kama viongozi, ambaye mimi ndio kiongozi nimekuwa karibu, nimeitwa na viongozi wa hapa kuja kudhibitisha na kuangalia vile tunaweza tatua hii shida. Kawaida vitu zikitoka Uganda lazima ziwe na makaratasi na lazima zipite kwa process kuanzia Uganda ndio hayo makaratasi kuje Kenya. Ikifika Kenya yaangaliwe, ifanyiwe scanning. Lakini vile tumeambiwa ya kwamba yuko trailer, hata kuna zingine tunaambiwa 2 zimepita tayari tulifanya. Alright. Mubufunze agambye nti aliwo n'emikwano gye abazze okwetegereza okwemulugunya okwabategezeddwako nti waliwo emmotoka eziyitawo ku boda nga tezikebereddwa. N'agamba nti bazze bafuba okulaba nga buli mmotoka yonna eva e Uganda ng'edde eyingira Kenya eteekeddwa okuba ng'erina empapula ezigyogerako n'ebintu byereese era ziyite mu sikaana oba ziyite mu kyuma kinkebera mu konteyina bintu kye babitikiddwa so si motoka ezo kubanga tezina mpapula zizogerako ku bintu byezeetisse na butayita mu kyuma ekyo kikebera biki ebintu biri mu konteyina nga zino emmotoka ebbiri ezayisewo ne zingira mu Kenya ne bakwatako emu era kyebadde boogera kati ngenda bongera footage Oluswayiri era batumanyi ffe tujja duvuna bwe ennimi tumanyi nnyingi tuliko emisambwa kati ngenzera ku video endala mulabe konteyina yiyo wanatumia kampuni kubwa. Ekizimu kye container ezadde zigenda okuyingira nga zirimu emmundu amasasi n'ekiya gas. Ongiraba yali teyisemu process yagikebera. Ndoza mutegedde bulungi. So abatamayiro Swahili mbadde mu Uganda nti wadde emmotoka ezadde zaagala okuyitawo nga tezikebereddwa nga tezina na papula zoogera ku bintu bezingiza mundu kubanga yabasindise ebintu ebimu nga bigenda kuyamba ku luto gamba nga tia gas emmundu n'okwekalakaasa bo abayayi be bavadde ne bayingira Kenya ku protectinga luto kubanga wakabano mu ngeri yonna nga bo gye baagala okulaba ebintu byabwe. Katugenze ku nsonga endala mwena kye mutamanyi abasiramu mwenna batumiddeko mwenna abayisiramu bali mu Uganda buli gyetandikira ne gyekoma. Salamu alaikum kasubenti muli bulungi. Mwalabye akatambi ke twayogeddeko last week nga Museveni abasiramu bamusabira si kityo bwe kyabadde kati kamba we on information entuufu era mukasere mukaweereze ntumiddeko kujjajja w'Obisiramu ow'ekitiibwa omulangira Kasimu na Kibinge we bali kweberera mu nkwagala nnyo ate webera kubeera musajja mugufu mwatufu n'oyatulira enkwezenge ekintu kyabadde kitya ndubavire ku ntono kyabadde bwe kiti Yoseri gye buvudde katono yalumba amaka ga Sheikh Kamoga n'embalaga ne ka video kano nga balumbya amakage bakuba abantu bakola kibiki ne Fujo Museveni yazza akwata nga akwata abasirikale bakuba bala babubuzizaawo ne kigenda vairo ku mawulire kati bekigenda ku mawulire Museveni omanyi muntu asinga okutya yayina akatengo bekigenda vairo ku mawulire Museveni kimukwatako kati nayagala azanye politics we owoli wa dingi dole wali wayononye nadduka emisinde kato musonge kuba papa ye politics wazanya kati yagaza kula pressure mpayirinze kunagamba nfuna nti abasiramu bano kwe kubira enkwezengeze zekunganye zijje nga zine eddobozi zigenda omukolera ku bonga bo ne mukubayita yabagambi njala basinkana mu kyama nga tewaliwo wadde wa kamera wadde n'oweggulire n'eri limu n'ayita bulungi nnyo era bamugambye tujja naye tugenda kutetwagala kamera twagala wadde wawulire no nga Museveni ekiba muyisizza boogere naye abawe ssente bakulinge embeera y'Obuyisiramu agenda mu ggwanga n'ebyogerwa nti Museveni awanna biki munnange basajja bakulu nga balowooza boogera n'omusajja omukulu ategeera kumbe omusajja yayiika Windows oli n'essimu yayi mulwadde omuntu era mu myaka 85 ba 9 naye ng'olimba ng'olinganga ejjenje ate basajja mu batategeera Museveni mujja kufa. Museveni ekisookera ddala ye musajja atakuuma kigambo kye. Museveni ye musajja akugamba nti ngenda mpererwe naye mutegere kubayita ababiri ojja mumukwata naye mutegere empeero togenda mufuna. Kati basajja bakulu babagenda nti wali ekkunje ate tewali kamera ng'ate baavu bazibu
aros sheka gundi uli uddawa tulina udiru tugenda wa musajja batuyise naye tegenda kubeera ekintu kyonna ekintu kyakyama ne bambala zijjubba zaabwe ne bavuga omotoka ositati awo ssentebe ne batuukayo kati batuuseeyo ng'asooka babuuzaako awo ng'amala babuuzaako nga banyumya emboozi awo kati bamala okunyumya emboozi awo ng'abasuubiza n'essera amala obba buli emboozi awo nti mulina okunkolera kino bwe kiti embeera tugiraba naye naffe tusuuseko ne tunokukola ABCD biki olw'obusiraamu ebintu ebigenda bukyamu ne mujja tusonyiwa nga mmanyi tebyokwenda bibiri naye si kyekigendera kyaffe nga state oba gavumenti so mujja tusonyiwa kati kyeyakoze ajja n'ekikopo kye naye teyazze na kikopo kye ku kameeza oyo omuyaye kyeyakoze ng'asituka ku ntebe oyadde atudde n'abasajja n'agenda abenga akima ebintu bye akomewo kumbe yabadde yateeseteese ddaki ab'amawulire abasajja babadde bali awo nga Yoseri akomyewo ne mukudda ng'olwedde ab'amawulire kamera baziseetinze dda bwebwabwa mune nga bakwata mu masheeke nga babawandiikira speech babawandiikira essala gye badde balina okusabira Museveni ate ng'olwedde ssente yabadde amazuzi basuubiza ng'era zibawadde nga tebasobola butasoma ssaala eyo kati sigamba nti abasajja bano bagenze obugenzi nga tebategedde omusajja bagenda kigenda kubeera ekintu kyakyama teri kamera tema Museveni takuwa ssente ze takukozesa n'atakulabisa kati kino ekiyakoze oyo Sheikh Kamoga ne banne Simeon teri muntu agenda kuddamu kwogera ku ggwanga abokagwera ku nsonga y'abasina bajuulye mwawedde oyo gwe bayita Yoseri ssente yazibawadde yino essala yino gye bamusomedde nenga si kye kyabadde ekigendero kuba yabagamba ekintu kyakyama n'amala n'abalabisa oyo gwe bayita Yoseri nga temumanyi baabo olabo yabatunuulidde tunuulira bwe batunuulirira nga bano banzanyisa tebammanyi olaba ono engeri gy'asabamu essaala ali ku puresha tukwebaza olw'ekyengero ekirungi kyewatuwa n'otuwa omukulembeze w'eggwanga labwakankana labwabatunuulira mulaba agamumunzanyisa temumanyi abakeneka ebirungi ebigasa ensi yaffe okukulaakulana n'okugenda mu maaso ayi Allah omuwa obusobozi mukuweereza nawe ono yatiddetidde dda nga amawulire gamaze obbakwata okutyako gw'ofudde omwangu ekirimo kya pulezidenti obulungi omulaba abatunuulidde laba ono bwatunula omuwa obulamu obulungi abakenese yabateze ab'amawulire nga ne ssente bazifunye ne babawandiikira neki n'essala gye badde balina okusomera Yoseri tebahabulwa naye nga ekintu kyadde kyakyama jjukira yabawa n'emmotoka ne bibuzabuza nga bafuka banaaba kati yabalabisizza babasheeke mbatumiddeko nkimanyi kyonna kye mwakoze nabbi takyetaagako nabbi Muhammad takyetaagako n'obuyisiramu tebukyetaagako naye gwe bayita Yoseri temuyisobola kuddamu okuyimira mu muzikiti oba okusazisa ewantu wonna mwogera ku nsonga ekwatagana n'eggwanga n'obusiraamu mwafudde mwawedde temugaa ekibeeradde kyakyama kadde awo nvuddewo saagala kulwawo mutegedde bulungi nnyo Yoseri taggwayo alright ndowooza kino ekya private companies nkibagambye bulungi nnyo kiwedde ate ntandisa information entuufu tutandise bwe tuti njira sooka tegeeza eggwanga waliwo era buno obakanjala bugende mwenna aba forces of change naddala abanoonya targets waliwo akabinja kano mubadde temukamanyi ke kabinja ka controlling eggwanga era nti singa wabaawo wabeerawo ekintu kyonna ekikyuse nga waliwo abayingidde okutwala obuyinza abantu bano balina okusooka okuba nti basirisibwa kuliko Diana Atwine kuliko Frank Tumwebaze kuliko Odek Lwabogo kuliko Karugire akakabinja ne Janet kwali bulungi nnyo ke kabinja ako kati mubadde mukimanyi nti Diana Atwine sister wa Frank Tumwebaze bonna Banyarwanda bava mu kampu abajja bava mu refugee does the public know that Frank Tumwebaze
and Dana Twine both are sisters, both are relatives? Does the public knows that Frank Mwebaze and Dana Twine, they are relatives? The public bata chimanyi. They are sisters and brothers. Ba Uganda. Oli mwanyina, ono mwanyina wa Frank Mwebaze, mwanyina wa Dana Twine. Era ne mission gye mwalaba wenda kubire nnyo enduru nga ntasa Ssaabasajja Kabaka. The truth is Dana Twine yali mu mission emalawo Ssaabasajja Kabaka until lwe twamukuba ne bamukuba eddagala ettuufu, otherwise Dana Twine wali mu mission ejjawo Ssaabasajja Kabaka. Naye mukazi go wegendereze nnyo. The world is watching you carefully. Dana Twine, Frank Mwebaze, Audrey Rwabwogo ne Audrey Kalugire plus Janet Kembabazi. Be very careful. Ekirala omukulu ono Audrey Rwabwogo namba bunyonyode mu video eri yasembyeyo. Omukulu ono aina military wing. Era njala tegeza public nti omukulu ono aina military wing to the extent nti mumbera kitawo omukuza eyamulonda. Nabagambye ono Audrey Rwabwogo is a son of a bitch, mwana wa malaya, tayina kitawe, tayina nnyina. Samukutesa alonda mulonde. N'amusomesa okumutuusa wamutuusizza. Nabagambye nti omukulu ono eye itande mutabani wa Samukutesa nga ne saazi no Samukutesa wali wabayina family wrangles nti omwana bakimanyi nti nsowole si yasoma na Samukutesa nga yali abayise babenga nga yagala tola bega byonna bya Samukutesa nga agenda kyusa buli kimu ne Samukutesa tannafa waliwo okulwanagana wakati wa family n'abaana ba Kutesa. Abaana ba Kutesa ina mumanyiko shatiz ku shashiz muserulwe naye Kutesa ina abaana abala bali mu Ngereza abala bali mu Europe nebo basirise tebali active mu politics. Kati Samukutesa yatekayo omwana no shatiz mushorule okumusacrifice okubera nti ali mu politics n'okudukanya business ze. Naye ngono ye Audrey Rwabwogo gumulabanga omwana wa Kutesa si mwana wa Samukutesa, is a son of a bitch. Nsi ya leta najja lwambi samanya gemanya gayina okutumwa mu Luganda lwakuba nti Munyarwanda. Nsi ya leta najja lwambi manya kyamalago amalage tutuma abaana abagudde obugumu bbanga tutegedde abaana bemufuna ku one night stand mugenzi okunywa obwenge mukubiza obwenge mu disco z'ebyalo bakwabulidde mu lusuku ofuye olubuto lwabwe. Kati abaana abo kati yoyo omukulu Audrey Rwabwogo naye ayina military wing and recently omwezi oguwedde government ya Tanzania yakwata shipments ez'emmundu nga ziri manya gena kati zivangawo. Njagala Audrey Rwabwogo wakana information eno nga tuwagenda ko mu Eastern Europe n'okozesa state empya n'enkadde n'ogula ammunition zokulizireta mu Uganda, and the public must know that Audrey Rwabwogo, the so-called first son in Museveni's family, he owns a military wing in Uganda, and recently the Tanzanian government or Tanzania customs confiscated his ammunitions as consignment in Tanzania because they didn't expect such a man or such a young boy to be having such powers or purchasing ammunitions. So the shipment was stopped. I think the shipment is still there in Tanzania. So njala mutegeera abantu betudiringa nabo bali power angule akabinja kubagala nnyo obuyinza. Kyovulaba nti adiringa business zirabagambye ez'amata, ez'ennooni, ez'ebiki, kati n'ez'ebiwoowoolo, emitima, obutaago bw'abantu. Kugamba museze bulungi nnyo buli kimu akikola, nze mutegedde bulungi. Kati Dana Twine eyo emivuyo gy'akola nga yefudde nti ye kafulu kyokka jjukira drop out. Tasomanga koti yasoma obusawo is professional doctor okuba nti balina akabano kaabwe ke baagala. Kati bebujjukira Dana Twine tasobola kulaga kitaawe, tasobola kulaga nnyina. The same to Frank Mwebaze, tasobola kulaga kitaawe, tasobola kulaga nnyina. Audrey Rwabwogo tasobola kulaga nnyina, tasobola kulaga kitaawe. Janet Kembabazi tasobola kulaga kitaawe, tasobola kulaga nnyina. Yoseri azuwe tasobola kulaga kitaawe. Salimu Sala kulaga kitaawe. Abantu abatufuga mu ggwanga tebayina background, tebayina history. Kabinja kama mafia kababbi. Kati njagala mbasooka mbabule ka tactic kano kambadde mumanyi mwe okamutegere bulungi nnyo. 1. Museveni si mukulembeze. Museveni is not a leader. Museveni is a pirate and he is a mafia.
Who is a mafia and who is a pirate? Pirate bebabbi ababbira ku nnyanja nga babba amaato amanene nga babbako ebintu. Mafia ye muntu akola ekintu nga tagenda kwesikamu ng'alina ekintu kyagala okukola era ng'akikola okutiisatiisa community yabeerewo. Kati Museveni akikola atya? He is not a leader because he knows that he came as a refugee in Uganda and the law doesn't allow him to stand anywhere as it appears to Muhoozi. Muhoozi Kainerugaba, the law blocks him to stand as a politician in Uganda because he wasn't born in Uganda. Etteka terikkiriza Muhoozi Kainerugaba drinking the daily drinking general. The law doesn't allow him to stand in any political position in Uganda because he wasn't born in Uganda. As well his father Museveni, as well Salimu Sale. Bonna tekuli yazaliwa mu Uganda zonna nkwezenge. Kati Museveni akola atya? Mu system yabwe yakabano amanya nti wendi ndi mubbi ngenda kukozesa amaanyi n'emmundu ne ssente mpamba amataka ago emala ogawamba ndeeta abantu mbatuuzeeko abantu abo balondemu omukulembeze anampulirangamu n'ebiragiro by'emuwanga akontrolinga abantu bali yensonga lwaki nti amataka gonna mu Buganda kati agaliko minerals. Museveni yagawamba kuliko abagalinako order nga bakontrolinga on behalf of Museveni. Yensonga lwaki Kayunga waliyo oyo Kakalangwa Salimu Sale yatambula azungalinga mukagwa mu ovulo kubanga bogufuira mutegusobola kuvaamu bag era buli Salimu Sale wochupayinga ogero kuli ati waliwo omuntu omunene yatutewe ettaka kubanga oyo betuyita controllers nga bakontrolinga on behalf of Museveni. So with the time bakuliatinga empire nga balinako ba followers abagendo ba following no ba supporting yensonga lwaki baleeta abanyarwanda okuva mu Rwanda okuva e Congo okuva lero tabayitria aba Ethiopia. These are their believers and their followers abagendo ba believing kuba bawetako kubera kusetulinga, but with the time ettaka ligenda ligaininga value babajja ko mpola nga bakompensating obusente obutondo nati mukimanyi watu bateka okutesa mu vehicle. That's why okubeera nga bali active batwale ente oziteekako kubalaga nti ettaka bali active ku ttaka eryo ekekakodiko embali temumanyi mukategedde bulungi nnyo. So oyo si mukulembeze, oyo abeera pirate oba mafia. Omukulembeze takola bintu ebyo kubanga akimanyi munansi era akolerera nsi, bati bana basajja tebakolerera nsi, akolako mukategedde. Katugenze ku nsonga endala. Limmala lyensazaamu kubanga TV tesobola gabawa, radio tesobola gabawa, tebali ejja gabawa okujjako wano. Mukajomero kekamu waliwo abantu abali ku ttaka abagobi bweruweru ng'ettaka lino libadde liyimplicatinga jjajjaffe Nadduli. Luli najjira n'enkozesa taamu etaali nnungi naye after nafunye proper information about what is taking place in Luweero and Nakaseka as well. Naye waliwo kye mutalabe mu mawulire era kye mutagenda kulaba kankibagamba olwaleero. Ngenda kusooka kubagamba abantu mwena bakomplaininga ku ttaka Haji Nadduli lyaliko oba lyabagamba nti lya famire ye. Ekituufu kiri nti Haji Nadduli si abawaabira ye Salimu Sale. N'ekyakola bakozesa system ya divide and rule. Ettaka linayagala ditwala kubanga already inako portion kati akozesa Haji Nadduli ensobi. Naye ng'ate ensobi gy'amukozesa akimanyi nti ayagala mukubaga ne Haji Nadduli yayiseewo. Manyi system yaabwe ya divide and kan jira tegeza mu na public buli ali ku ttaka lya Haji Nadduli liweza ziruweza mile musanvu kumeka ziri between musanvu up to okweyongera waggulu. Ettaka liko ba squatters abayina endagano abayina ebyapa n'ettaka eryo Salimu Sale alyagala era kye kyamuviirako n'okutta Jakana Darling wa Muzeeyi Nadduli akendeze ku nnamba y'abantu abamanyi history w'ettaka eryo. Kati lwavudde luddawe nategeredde nti bannange ensi eri mu buzibu. Bamala okutta Jakana Nadduli mukama wamumuze mirembe. Salimu Sale amanya nti kino nkimaze abasigadde nja basobola. Muzeeyi Nadduli nasigala ng'ali isolated. Kati bamusokala mu milioni 10 ezasooka ng'amabugo. Musajja atu lowooza bana tunafunamu akatengo. Ne baddamu na bamuyita recent meeting bamuwa milioni 8 n'asirika. Kati Salimu Sale n'amutega akani ne bagamba Museveni tasobola kutta ne bagana nga tamaze kusetinga kusembeza.
Salimu Sale n'asembeza Naddu n'amulondanga chief advisor ku nsonga z'ettaka mu Luwero Triangle wonna amuwadde office amusembeza mu target ewungi wanaamufunira ekyo munaba ntimugenda kifuna ku TV ku radio kubanga n'abagafulumiza bagambye nti kasatu gwe mugenda kufa nenze na sources nyingi musobola okufuna information kati ekisokera ddala njala tegeeza public njala tegeeza mwenna bali ku ttaka eryo nga mulina obugugumbo ne muzeeyi Nadduli ng'abasajja bannayuganda baganda please mugende mufune womutula ne Haji Nadduli mutese ku nsonga z'ettaka kubanga wali muafi yali agala mwebwe mulowooza nti ate yayagala odditwala oba yagala bagobako oba Nadduli yabagobako no Nadduli naye ayina ekimusindika ku speed ate nga kyagala mumaliriza munnange wiiki emu n'ekitundu bagoba bbiri mukimanyi nti Haji Nadduli yabadde asibudde ensi nchidda mutegeeza public ne bannayuganda mwena n'abaganda mukimanyi nti Haji Nadduli badde bamusse era ne bamugamba tageza nayogera ekintu kyonna ku TV ku radio mawulire gonna naye nga ani yabadde amusse Jeno Salimu Sale akandanako George eyasiirisa batamanya ngamba okujja okusaanyaawo omuzeeyi Nadduli ku nsonga z'ettaka zemukayanira abantu abamu ya survivinze emirundi ebiri era kate sawa zino woyagala kumanya nti Nadduli bamunoonya naye yekwese mukubire esimu agikwata oba noonya wali n'amaka yagadduseemu Nadduli taliyo mbakage amaze wiiki nga teri amanyi gyali naye musajja atu mu kusooka abaasose omulumba makage n'abategeera n'adduka n'akwata essimu n'ekiwejjowejjo n'akuba essimu ate akubira ate Salimu Sale ga nti waayo abasajja bazze kunzita nyamba Salimu Sale naye akubira ekibinja ekirala kimugende mutaasaani muzeeyi Nadduli kati nga bano bazze konfame ng'ali luddawa tebamusanze nga bakuuma waka ekyavuddemu ng'alyoka akomawo bwe yakomyewo ndoza yabadde alina byanoonyaamu oba yadde yesigalizaawo ne bakomawo mukomole bamuddamu luutu n'addamu n'abinyiika mu nsuwa n'adduka kate kyali amanyi ne muzeeyi Nadduli gyali naye ng'ate ne be yasindise bennyini kekamu ku kabinja kadde kasusa okujja okwagala omutta ate be yasindise okujja nte bamuprotectinga ate muzeeyi Nadduli Salimu Sale yakugambye togeza nayogera information eno ku TV ne ku radio n'okutegeeza amawulire gonna nenjala ategeeza bannayuganda nti Haji Nadduli oweruweero yakasurvivinga assassination attempts 2 mu wiiki 2 emabega bwetutuukidde olwaleero babadde bamusenga amusaani Jeno Salimu Sale akandanako ku nsonga z'ettaka naye ng'ettaka eryo liriko abalikanya baninyiryo bannansonga bannayuganda naye ng'ate ettaka eryo oba oligoberera olungi Haji Nadduli alinako obuyinza lwakuba nti Salimu Sale yagala kizinga lunga bumanyi nti timbambira byegolodde ayagala kukigolola lumu akimalewo so mwenna baganda bange abalina obuzibu ku ttaka bwemufuna ku chance okutuukulaba Nadduli waali wonna please mutule naye abannyonnyole mutegere kubanga badde bamusse ate ng'obudde alina butono nnyo kubanga bano baagala mujjawo nti alina history ate alina ettaka lyakayanira ndoza mukitegedde bulungi nnyo so Abdu Nadduli mukulu wonna wooli nkusabira naye nja ate kasika mbyogera kati nkusavinze silwakuba nti otuyamba naffe ne nkusavinze so statement ginasooka okukola nagirevisinze olw'okuba nafunye ate information ekwata ku ttaka eryo ng'obadde tutegere nti yadde akuse yadde Salimu Sale so bwe bakusindikidde bennyini bwe basooka okwagala okutta abalowooza bali mu maka nga bakuumye be baali baagala okutta ekyo nakyo nkimaze kati tugenze ku nsonga endala alright mukulu president kansule nti oli bulungi wonna wooli Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu kulikayoko mu Busoga region era kansule nti byonna biwakimira bifunye bulungi nnyo naye olina kyotaategedde ng'omaze okuvaayo ekisokera ddala njagala kubazanya abantu b'Ebusoga abakingiriza omukulembeze waffe ne mumulaga omukwano bwe gutyo naye nga okulaga omukwano guno ate kwavuddemu ebintu bingi wetwogerera enkuŋŋaana zituula ez'ebyokwerinda okwetoolola mu Busoga nawa era nga gyeziggweredde eri abafunye ku mbooko n'abagenda okusibwa abamu nakati tebasobola kukuba ssimu kwogera muno mwe muli akabinja akaali kateekebwawo okusiisa Robert Kyagulanyi Ssentamu keekaluwa wuliriza omusajja w'ekisaati eky'amayembe agannambaga Barambalugahale y'omu kubadde bakulidde omulimu gw'okutambuza propaganda blackmail n'okupromotinga MK project okwetoola eggwanga lyonna
N'omukulu Edirisa Musuuza Kenzo naye omukubbo n'ekyamutesa Federation byebyo kyobula tebadde agenda kola tua okwetola eggwanga lyonna ng'asetinga okuyimba okw'obwereere ekyo nakyo nakibadde kyakusika abantu bazza ku sayidi eno. One, already Anita Amongi alina sente at high disposal okuba nti agaba sente okufuna abantu bonna na buli kimu. Kati already ebaddeyo abantu bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu buli kimu naye ekyo tekyaganye bantu kugenda kukingiza Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyaleese obuzibu. One, Yoseri mbagirawo n'akabinja ke bayise Balamu abitebye ssente ze bamuwadde mu Muhanda Muhozi project n'aziteeka ebusoga ne gyakoledde yonna zaakoze mulimu kiko kye baalabye. Ye Kenzo Smeri yazzeemu naye ali kukyokya. Then Anita Amongi naye ebizigo byesiiga kati alabika yesiiga matafali ge kajjansi. Ono makeup we alimu amatafali ge kajjansi. Kati ajja kujja nga alimu olubumba luno olusirivu lutayidde bulungi nnyo kubanga ebibuuzo bingi nnyo ansaba ina ntono. Kino kyavudde ku ki? Kino kigenda kuvaako okukyusa mu bapoliisi abaduumira mu Busoga region very soon. Kigenda kuvaako okukyusa RDC. Kigenda kuvaako okukyusa kabineti ey'abaministers. Kigenda kuvaako okukyusa ba army commanders. Reshuffle ejja mwezo department zembagambye eriyo nabagenda okudimotingibwa olw'ekintu kye mwalabye ejjinja. Mbyogera bwenti mujja bbira bamawulire nze masi kyalekana nammwe. Mbyogera bwenti mugenda buulira mawulire ensonga ya Kyagulanyi kutegenda jjinja Museveni jaspendinze obuwumbi obusukka 50 naye ng'ekyabaddeyo byabadde byanswa ng'omusajja yabayisizaamu eggaali. Then more details and references ngenda ziba wakulu okutaano ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. More details about that information na biki bibaateeseza ngenda ziba wakulu okutaano nga mmaze okufuna information ne evidence obujulizi bwonna nga mbuleese. But kankole statement ino nga sineeyongerayo. Jeno Kahanga Muhanga, Janet Kemba Bazimama Njovu Enterprises, Mohozi Kanyirugaba, and Yoseri Tibahabaro Tabasura, Sierra Tamzeze Sanga Bisibe, Kareche's son. I'm here to inform the public and the international community that you are planning a deadly mission to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. And the leading master planner or architecture is your brother-in-law Kahanga Muhanga. The meeting, which was held on 7th of July at the State House Ntebe, both of you agreed that nothing we can do in Robert Kyagulanyi Ssentamu's existence. We must assassinate him. The rest, we shall take the risk and we shall control the situation because we have power, we have guns, and we have money. I wanted to state this message in English so that the international community get to know the plans that Museveni and his family, they are planning to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu very soon because they can't do anything when he's still alive. They have nothing because Bobi Wine has already taken over the love and the trust of all Ugandans across the country. Museveni, you've done a lot and you've spent millions and billions of money from stopping Robert Kyagulanyi Ssentamu, to the extent you have appointed social media in-laws, radio station presenters, TV station presenters, politicians, and all sorts of people to disrespect, to abuse, to deassociate, to demote Robert Kyagulanyi Ssentamu, even on international level. But you've failed. So now you've decided to commit yourself
on the last plan which your brother-in-law, Muhanga Kayanja, proposed, that if we are to succeed with our mission, we should kill Robert Kyagulanyi Ssentamu with immediate effect. You will deal with the effects or the outcomes of that assassination plan. But Muhanga Kayanja, Muhoozi Kanyarugaba, Janet Museveni, and Museveni himself, be very careful. At this particular moment, you think you have security and you are very big and strong. Remember, you don't have time. You are placing a long baton which will cruise and which will crush each and every your bloodline for centuries, not only in Uganda, but even outside Uganda. You think that we don't watch. We are watching, but never ever again think about of assassinating Bobi Wine and His Majesty the Kabaka of Uganda, Ronald Mutabbizi II. You think we Ugandans, we are stupid, but we are not. We are just observing the situation. But anytime I'm watching you, you are just playing around with the wrong buttons because you lack experience of understanding due to the cow mentality. Please. You've been in power almost for 37 years. But nothing you have yielded apart from killing, assassinating, and kidnapping. Mister, never ever again think that you will control the masses after assassinating those two people. Don't dare think about it. Kahanga Muhanga. You are just a fake general and a drunkard general who doesn't think twice before he acts. How dare you, a full so-called general, you come with the resolution of assassinating a Ugandan who can easily stand and stop anyone who can create a genocide in Uganda, and you want to assassinate him? It's only Robert Kyagulanyi Ssentamu and His Majesty of Kabaka of Uganda who can stand firmly on behalf of Ugandans to stop any dangerous move in kind of riots in Uganda. But due to cow mentality, you lack dignity and experience in how to control the population. But for your only solution is to kill. Basajja bakulu nga tebalina kiddako bo baagala kutta busi. Kati mukulu kankubuulire. Empalana y'omuliro n'amafuta. Ogimanyi? Empalana y'omuliro n'amafuta. Wali ogiwuliddeko nti omuliro tegukolagana n'amafuta bwe byesangira byaka kyonna ekiriwo ne kisinda kati gwe kyemuzanyisa. Muli ku mapeesa muti njagadde okukola statement eno mu Lunyanyimbe. Seni eno Alujazira oba ne Queen kwali kuno yagiwulire ne bawe ne bawo oli omugenzi ne mutabani wawe Charles ne bazzukulu bagiwulire bulungi nnyo. Ne international community ulikano bajja kasalayo nga bakajjeeyo okaza nnyo okujjukiza ensi nti omwami ono yayogera ku social media ku nnaku gundi yagamba ebigambo bino wammanga. Kati saagala mubuzebuze nga abanafuka banaaba nti ate tubyogedde mu Luzungu olumanyibwa ensi yonna nga n'omutali mu P7 asobola oddogera nalutegeera. Ogwange ngukoze tugezaako balabula mujjekawo mentality mu system manye nti ensi ekyuka mufuga ne muvaawo muganye mwagala kozesa power. Hitler was there, Amir was there, Gaddafi was there, Saddam Hussein was there, Kuku was a banger. Was there? Where are they? But that means you are nothing and you can't be in that state house. Solution that's the only solution. And this is my last message for you before I continue with this information. Museveni, never ever think that Baganda are fools. We are not fools. Never ever think that Ugandans are fools. No. Just they are calm people. They first observe the situation.
then they act after. Not like you who has only one solution of killing. Ugandans, we are so observant. We are watching each and every step and everything you are doing very closely. Don't you think that because you have guns and money to bribe each and every person in Uganda that we're not? We are watching the situation calmly, clearly. And if you are ordered to look for fools, never ever look for Uganda, never look for Ugandans. We know just time is the mere factor. Never kutumanga abasiru. No leto Muganda, no leta banna Uganda. Just bantu bagonyo bacha abalambera nga bweri. Ekyo kya okinda nekikola no kikwatisa engalo. Naye muganyo kutegera kubanga mwendowooza ya Mungu ba yakatuni muloleza kumpi. No bango ina 0.5 GB RAM nga tomanyi kigenda kuva mu kintu kyogenda kukola buli kintu wokikola kiberamu ekintu. Nkugambye nti bwomukola ensobi ne mujja amapeesa agaaga abiri. Akalandira kamwe konna ne kazzukulu kamwe gye kanaaba kajja kiro zaako. Ate mu bukambwe African Affairs remains African Affairs. Do you copy, sir? I'm repeating this. African Affairs remain African Affairs. Do you copy, sir? What you did in World Triangle, we have history. What you did in Congo, we have history. What you did in Southern African Republic, we have history. What you did in Rwanda, we have history. Whatever is taking place in Somalia, we have history. So don't think that we are empty heads. We know and we keep history. Bana monsonyo okozesa oluzungu kubanga tulina wetwetaaga okuba nti tusindika obaka buno nga tetwagala nnyo kalunyiza basajja kukozesa binywa byekuvunula Luganda wankubadde kugolola Moses Kweluli. Tukola ebintu bino betwogera bimu tetwagala nnyo kalunyiza bagenda kukyusa Luganda duzza mu luzungu. Kati ebintu omuntu byogera bidda mu luzungu direct abantu bafuna message bagifuna bulungi nnyo nga tetwagadde kwetoola. Kati wano wenjagala ogenda ku information era mwena bana Uganda njala mukimanye nti mu Uganda LC wano ziri mu mateeka ne LC2 era ziri mu semateeka n'emirimu gye zikola giri mu mateeka ne mu mateeka bagimayine mu code. Naye obuweereza bwa LC1 ne LC2 bwakoma tebukyalimu mu mateeka tebukola. Kati gwe wenna agenda ogula ettaka agenda otunda ekintu kyo oba agenda okutunda nkubuwagaabuwa sooka olindemu okukola ekintu ekyo kubanga ojja kukola okutunda oba okugula ekintu ng'okozesa LC eriwo kati essaawa zino omuntu ajja kwefulira kugenda nti wanguliza ekintu kino LC yali tekola. Mu mateeka baakuwangudde muse zirimu amateeka ngakola baakuwangudde kubanga mu constitution LC teziriiwo essaawa zino tezikola. Kati gwe wenna alowooza nti ogenda kugula ekintu oba ogenda n'ebbaluwa zemufuna kati tiziri mu mateeka mukimanyi nti LC tekola essaawa zino teriiwo. So mugenderere nga mukola ebintu bino kubanga LC mateeka tezikola kiteziiwo. Term of office zaggwako dda. So buli awaayo n'ogula n'otunda oba bakoledde ebbaluwa singa kinadda mu mateeka amatuufu ebbaluwa ebeera mu 444 awo nawo nvuddewo twagala kudduka. Njala tegeeze eggwanga ntegeeze ne bannayuganda mwenna nti wetwogerera ettaka lya Mpoma satellite okwetoola wonna lyatwaliddwa lyonna Mama Njovu Enterprises ne mutabani we Dere Drinking General House Kanyerugaba nga bakozesa SFC bagenze ku ttaka lyonna erya gavumenti eribadde likunganirwako abantu ne basekino badde bayina ettaka okwetoola Mpoma satellite. Ettaka lyonna baligobako abatuuze n'emigobante era kati ettaka lyonna balitutte lyonna lyabwe wakati wa Mama Njovu Enterprises ne mutabani we DDG the Dere Drinking General House Kanyerupama Muhozi Laga omwenge otali muddekende ne batwala ettaka lyonna kati Mpoma satellite n'ettaka lyonna lyetoloddewo lyonna abatuuze bagobeddwawo na migobante okuba nti ettaka eryo litwalibwa nga badde balyagala. Nange saamu kazu tayi munganda ba entwalaganya. Time ya Haji Naduli badde golo mutira badde bagala mutangira kuzo mwezi 8 mwezi gw'omusanvu 2023 Haji Naduli badde bagala mutira dates zibadde nalida zitukwese eno ekika kyo mu kitegede kya Haji Naduli abadde bagala dates entufu badde bali musengera kuzo mwezi 8
ogw'omusanvu nenga mwenda yabadde bamulumbiddemu. So ekyo namu kitegedde ennaku z'omwezi kubadde bagenda okuttirako Haji Nadduli. Katugenze ku nsonga endala. Kati ensonga endala yino mujjukira bulungi nnyo ddiiro eyaliwo wakati wa Pilato n'eggwanga erya Bungereza okuba nti bajja abanoonyi b'obuddamu mu ggwanga liryo baleeta mu ggwanga lya Pilato. Enteekateeka eno teyali ya Pilato yokka, Kambabuuse nno. Enteekateeka bwegitegedde, enteekateeka yaliwo okujja abanoonyi b'obuddamu e Bungereza obbaleeta batuule Rwanda babatandika obbakolera ku mpapula either babongereyo basigaleawo. Enteekateeka teyali ya Pilato na gundi na gavumenti yabo. Enteekateeka yali bweti. Enteekateeka eyo yalimu abantu bano wammanga. Yalimu Pilato kennyini, mwalimu eyaliko Ssaaba Minisita wa Bungereza naye nga kati ye muwi w'amagezi owa Pilato mumutegedde bulungi. Mwalimu Ssaaba Minisita wa Bungereza eyawummula Boris Johnson. Mwalimu Priti Patel oyo mukyala wa migration. Mwalimu Yoseri Tibahabula tabasira mutano wa Kalisira tensana bisibe. Mwalimu yalinga omukwasaganya w'abantu bano Alan Kasujja omusajja omunywana Uganda balabi akola ku BBC naye yalimu. Ekintu kino tekyagwawo bugwi. Kyalimu capital omuteeketeeke wakati bagatta wakati wa Yoseri ne Pilato bakwata ssente ne baziweereza eri baswipinga eddiiru bafuna abantu abo kubanga balina kibabalirako ku nsimbi ezo nga bakibala nti UK egenda bawa ssente aziweero ne UN egenda bawa ssente. Kati kwekuddira Yoseri ne Pilato ne batandika okwagala okutandika okwerula empenda n'ebibangirizi bano banaatuukira. Jukira bali batadde bazimbye amayumba agagenda okutuukibwamu abantu abo naye nga bazimbye amayumba ako waliwo abantu. Kati abantu abo bonna bema ku bantu abakwata ne baleetebwa mu Uganda babayiwe eno eri bakulyetingawo kibangirizi bagenda okuleetanga abantu abo bateekewo bazimbire ku ssente zaabwe. Niba zibana basajja bayaaye. Kati bano bayiwange eno mu bbaasi nga bayingira bali bagezaawo kukwerulira bali Luwenda na kyererizo bagenda bateeka beno nga bakendeeza eri bayiwone mu Uganda ngeri baleeta kulimba muteeke wali kubanga kiri gwali mulido mulya gwanswa bagenda kulirawo enswa. Zaddire mugitegedde bulungi. Munansonyi Oluganda olumu lwenkozesa luzibu nnyo mutemujja dutegeera. Kati naawe ovuddewo ngenze ku information endala. Alright. Monteekateeka namutaayika muwulize bulungi akatunumba kano. Mu bintu ebimu ebyaleetedde Yoseri okwennyamira ng'atunuulira ekisibo ky'embuzi kyonna nga kitokomose omukoko akikubye. Mwennyamivu nnyo era agenda kukyusa naye mba agenda okukyusa muwulire bino wammanga. Bino Yoseri tojja byegaana. Yoseri apulaninga okukyusa abadde omuduumizi w'amagye amusikize omuntu omulala. Temwewuunya nga bakoze lishafu mu magye nga Yoseri akomezzaawo Muzeeyi Sabbiiti ng'omuduumizi wa UPDF oba Mugisha aduumira SFC kwa babiri nga gwaleese omu yaba aduumira amagye kubanga bali mu kabano group bajja kubasobola okuwa ebiragiro nti ekiri ejjinja oba ekiri ejjinja kyagula gy'abagenzi mubbe muttirewo ng'ekikomandi ekola. Ekyo kye kigenda okuddirira. Mujja bira mawulire either bakomeza Muzeeyi Sabbiiti oba Mugisha aduumira SFC kwa babiri kubanga bano bava mu kabano group abasuubira okuba nti bajja kutwala orders okusinga abantu abalala abatudde ne baleka ekitu nga bwe kitambula. Kati mukulu kasobezange ekyenyi ky'embuzi ekirekera mu maaso ne kikwata ku mavivi. Mukulu General Elweru, how are you doing? Hope you are doing fine. I need to inform the public right now that General Elweru, as we speak right now, is under house arrest in Chidam. All Ugandans need to know and be informed that the so-called General Elweru,
who Museveni used to assassinate or to massacre the people of Rwenzururu almost 12 years back, as we speak right now, is under house arrest. Reason being, under the speculations of reshuffle, General Ebrelu complained to Museveni that you used me on several occasions and you've been promoting me, but right now as I speak, I myself, I need to be the overall armor commander of UPDF, which Museveni doesn't accept because he knows Ebrelu is not a trusted fella. So the moment Ebrelu complained that he needs to be promoted and appointed as a UPDF army commander, immediately Museveni ordered his security agencies to put General Ebrelu under house arrest. So General Ebrelu esawa zino alimu bakayita batya, alimu mbuzi ekoga naye nga ali mu makage takirizibwa kulingizaako wadde. Uganda enyuma, Uganda enyuma. General Ebrelu munnange watta abantu bekasese Museveni nakozesa nabadde akufuula abadde akupromote nga nenga akufuula deputy buli wakutanda akufuula deputy. Era ne mulisha feria gwe akufuula deputy kati wavuddeyo n'okangabiriza ng'olaba nti tebakuwona bagandi bafuule amakomanda. Akufuule amakomanda gwe. Ekyo kizibu nnyo. Ekirala, under some circumstances utwogerera essaawa zino, abaddewo nga omwera ku baduumizi b'amagye General Mbadi, naye essaawa zino wetwogerera gye buvuddeyo Katonda yawona assassination attempts 3 ng'abasajja baakabano gurupu mu magye bamuli bubi tebamwagala. So General Mbadi manyina wonna wooli ebisaffe gye bagenda kugoba naye nga kimanye nti amagye ga UPDF tegakwagala kubanga akabano ka gurupu kabano tebakwagalirako ddala, bo baagala bali kabano, baagala kabano system ye beefuga. Kati naawe wakabuuka assassination attempt 3 General Mbadi ndoza naawe okitegeddeko mbu you talk arrogantly, you don't respect anyone, no? You talk anyhow. So ndoza otegeddeko naawe buli kyenjogera kyonna mukimanyi bulungi nnyo, nza mukimanyi bulungi nnyo. Alright, kati ndowooza Sam kazu information na nyingi. Alright, kati ngenda kusooka kubawa kano nfundikire. Mwenna nga mumanyi nti mwakafuluma amagye. The newly trained UPDF officers from different parts of the country, most especially those who are coming from northern Uganda, central and west Uganda or western Uganda. I'm here to inform you that during all your training sessions, Museveni deployed ISO spies officers in those training camps, and they given him a full report about all what you've been saying or talking about politics and about the First Family. So Museveni received the full report that the newly trained UPDF officers who passed out recently, that you are against Museveni's family, you are against Moho's, and you are pro change. Nchidam. Mwenna abajasi ba UPDF, abakafulu mu mwezi oguwedde na guno, mwete mwamanya nti mu training mubaddemu ne ba ambega abadde ba isolo mukoze nabo training. Kati mwenango manyi nti ova mu mambuka ga Uganda, ova mu masekati ga Buganda, nawe oli munyankole origino nonti kabano nga wafulumye. Yoseri yafunye ripoti okusinzira mu ba ISO agents bere abataddemu nti mwa training ananga n'abantu nenga mutuuka ekisera mwogera n'omuganda nti muzeitu mukoye ne MK tumwagala fe twagala change kubanga twagala Uganda edde kuki edde mateeka. And Museveni himself, he was surprised during the pass out of those UPDF soldiers that he was caught off guard after knowing that all the trained UPDF soldiers, the biggest number of them
they are well qualified than what he was thinking. Museveni yatidde nnyo n'atya nti abajasi bonna abasinze okufuluma bonna babadde basoma nga ekitono nnyo eyasembayo kubanga yasoma alina degree esooka oba nga mwayita senior 6 nga mwayita n'obubonero bwa waggulu ennyo kyamutiisizza nga ye yali abakomanda be bayingiza abantu ba P7 senior 4 ng'ekinene nnyo senior 6 nga bayagala okuwa commands ne yatidde nnyo kubanga ba elite bayingira amagye nga ate bayina vision endala okusinzira ku vision ya Museveni kino kyamutiisizza nnyo kati mbategeeza mwenna afune essimu kuba baŋŋambye mbategeeze bwe mufuna essimu nga bagenda bazzaayo okuddayo ku refreshers course okutraininga 95% bagenda assassinating one by one using slow killing poison. Nkiddamu very soon mugenda kufuna recall oba okuyitibwa muddeyo ku refreshers course webayigirize mundu ennene ne zaatirale mwenna nga mwafulumye naye nga mission ibagenda but 95% bagenda assassinating nga bakozesa slow killing poison. Ebyange mbyogera kate ng'omusezi agula essiya ne tengenda kulirako bantu bange bwemala okutuukawo nga mugawumbira nga mwebikka. Kale mwenna abafulumya aba UPDF mwezi ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu Museveni gyabadde mukoze kamanye ng'akoza n'owebbwa nti Museveni report yagifunye kubanga ali abateekamu dda bambega aba ISO abamuwadde full report omanyi bwe mbeera mu training namwe muba munywa kayaga mweyogeza ng'abaana bako kati report agirina nti muli anti regime muli anti MK ate nga muli so educated than what he thought. Kati bannange awo sigenda kusukkawo ndowooza kankome wano tusikane ku Lwokutaano n'amawulire ag'entiisa. N'amawulire ag'entiisa wano tugenda otandikira ku Friday sigenda kusukkawo kandizavinge ne information endala nja kubongerako endala. Naye nga sinafundikira mubadde mwina information gye mwagala okufuna naddala abantu abali mu America mu kibuga oba mu state bayita Boston oba mu kabuga kabayita Boston nga bwe nabagamba with due respect nti respectinga nnyo abakazi njagala kubawa side yange. Ekisooka omukyalo oyo akulembera Boston mukyala mukulu ate bwe nakoze search yange records upstairs yetaga Windows update. Ekirala mwana wa mukyalo omu ku balwanyi ba national platform mukyalo mukulu gwe sobola kuyisa mu lugaayu kubanga bwino na gwanina si mulungi eri mukyalo oyo ono mukyalo yita president chairman w'ekibiina kino bana Uganda no. Due to the fact nti mwategedde nti omukyalo oyo ali hand muhozi project sigenda kufuluma information ene mukwata ku just mutegere nti ali under muhozi project. So buli kyonna kye mukola mukimanyi nti mudiringa n'omuntu omukyamu. That is it. Sigenda kwongerako sigenda I'm not going to disrespect her okuwa ekitiibwa maama we oba nange maama wange omukyalo mukulu yamuzaala kubanga tuzaala mibiri tetuzaala myoyo. Naye njagala bagamba nti kintu kino tusobola okuzanya technically nti buli adiringa naye diringa n'engoma nti okolagana na mukozi wa state oba odiringa ne state era buli kye bakola kyonna okuprofiling okuggyako amaanyi asimegera funa ndagamu tusume biki details zonna zimaliza zidda mikono gya state. That is it kyengenda okukola kyokka. So sigenda mukolako mawulire ge nabadde mbasuubiza nga lesse nga nsavinga ekitiibwa kya nnyina kubanga nabagamba sirumba mukazi yenna nga toli dangerous ne njagadde community yeesalirewo nga yo kulwayo yategedde omukyala kyali. So deal with that woman buli agenda ekimanyi nti olina muntu mukyamu kubanga yemulisiza ebisigadde mukama mukulembere. Kino nkikoze ku lwa maama waffe amuzaala naye ng'omukyala
era sagala opanikinge zino post zo badde okulafuta post ng'otya no njagala community yeesalira abantu b'okulembera bakutegedde. There is no need to expose you more than what I've done right now. So ngenda basa mwenda abantu batwala, please mwategedde omukyala kikyali, so mukolagana nenga mumanyi mukolagana naye ebisigadde byonna mukuba bakulembere kubanga ffe tetugenda kusalira muntu musango naye kirungi nti yeeyanjadde neeraga bisigadde byonna buli muntu osobola okwebereramu. Ate muntu naddamu bali mu America mweberere munnyo. Kitalonye kya jjajjaffe owa NUP mukulu Byarugaba mukama amuwummuze mirembe bwatu byasazeewo mutwala naye ndowooza bonna gye ku Lwokutaano ngenda kubeera ne version endala. Version egenda kubeera etya? Mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe tufunayo mukulembeze nanga ava mu Uganda ng'abadde afunye obulwadde bukosefu, tukyuseemu ku nsi gye batwalibwa oba tukyuseemu ku handling y'abalwadde baffe. Waliwo ekitagatta mu Amerika awo. Waliwo ekitagatta mu Amerika awo. Bantu baffe baleetebwa okujjanjabibwa. Waliwo ekitagatta. Bisigadde byonna Mukama yamanyi. Waliwo ekitagatta mu Amerika awo. So mukulembeze waffe abantu bonna abadde mu kusindika mu Amerika abadde bankyukakyuka kufuna obujjanjabi, either handling team ekyukemu ku current team eriwo. No, waliwo ekitagatta. Byonna ngenda bireeta ku Friday era omukulembeze ngenda kusaba ku Friday video eno gituuleko bulungi nnyo ogifunemu ebyokuyiga bingi nnyo bwe tunaamalira ng'otegedde kiki ekiriwo n'ekigenda mu maaso. Naye nga ngenda kusaba omuntu yenna ng'avudde mu Uganda nga wa buvunaanyizibwa national wa nkyukakyuka, handling team eri mu America ekyusibwe with immediate effect. Bwewanga destination enyango y'okufuna obujjanjabi ya mu America, handling team ekyusibwe. Waliwo ekitagatta. Waliwo ekitagatta. N'olw'ensonga eyo njala kunzika nga mbategeeza nti mwe bali kubeerako na kutambuza information Mukama 13 tusikale ku Lwokutaano mu nsasage ya live egenda kubeera nsasage omutima omutonto tegana Mukama 13 tusinkale ku Lwokutaano. I sign out. Mweraba. Ne diversion ezo nazembagambye muzitunde bulungi nnyo muzeetegereze bisigadde buli mukozesa omutwe gwo weetegerere. Mukama bankuumire. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.